po jako akawuwo. Lusekere versus Kataka Football Club. Empaka za Stanbic Uganda Cup zizanyibwa ttiimu okuva mu Uganda yonna nga wetwogerera zituuse ku mutendera ogwa ttiimu enkagamwenya nga ku mutendera guno ttiimu eza ttiimu Uganda Premier League wamu ne FUFA Big League wezitandikira. Ttiimu versus Lete University, Basere versus Luwolo United, Super Eagles versus Sports Club Villa, Total versus URA, Busia United versus KCCA. Emipiira gyonna ku mutendera guno gyakuzannyibwa okutandika ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno okutuuka ng'ennaku z'omwezi 3 nga Hajati Aisha Nalule bw'annyonnyola. Engakuzannyibwa wakati wa 18 mwezi guno gwa January n'asatu. Matches are going, the period of play is between 18th January, between 18th and 30th January. Abanaawangula empaka zino baakusitukira mu bukadde 50 eza Uganda, ate abanaakwata ekyokubiri baakufuna obukadde 25, abanaatuuka ku mpaka eziddirira ez'akamalirizo baakufuna obukadde 12 nga Florence Nakiwala Kiyingi bw'alambuludde. Abanaakoma ku mutendera ogwa semi-finals bajja kubeera babiri, milioni 12, milioni 24. Omutendera ogwa quarter finals timu zaffe nnya zijja kubeera nga buli emu eweebwa milioni 6 ez'ensimbi, ate ku mutendera ogw'e16 zijja kubeera nga buli ttiimu eziri ku ttiimu 8 buli ttiimu egenda ne milioni 3. Ttiimu nga bwe zikwatiddwa Bright Stars baakuttunka ne Free Stars, Soroti baakuzuzumba ne UPDF so nga Bull FC baakubulonda ne Bundi Masoli FC, Busoga United baakwambalagana ne Kisugu FC, Toro United ne 5 Stars, Paida Black Angels baakubulonda ne Bujumbura so nga Express FC baakuttunka ne PCCP olwo KCCA FC, Babulonde ne Busia United so nga Villa SC baakubulonda ne Super Eagles wabulanga Vipers baakuzuzumba ne Kigezi Homeboys wamu n'abalala. Salina Sifu yakusakidde eggulire lino okulwa ABS ate n'okulaba nti nno emizannyo emirala tegikosebwa nga Uganda Cup